bondaba wano oyinza okulowooza nti ndi munnayuganda mundabika naye obwongo bwa Kingereza. Ate otandikiddewo bwe kiri egyo emyaka mingi egyo emyaka mingi okuba nga owangalidde Bungereza nga tolowooza nga Abazungu. Ofuna otya ekirowoozo ova otya Uganda naddala kiki ekyakujja Uganda n'ogamba kangende e Bungereza? Ekyomukisa omulungi nti bwe nali we nkyali muto wano nga nkyasoma bamuzeeyi bafuna ekirowoozo bali balina emikwano mingi kuba muzeeyi bali batambula eyo ebweru bafuna emikwano ne bagamba nti baba nga aliwo obusobozi sobola okufunira abaana visa ne bajja ne basomera wano then ne batandika obulamu. E Bungereza namwe musoma ku majimaji Mau Rebellion. Bobi Wine. Kati Bobi Wine n'okusoma ko tumusomako wana bamusomako. E Bungereza musoma ku Bobi Wine. Amawulire gafuluma ku macha 40 page nga Bobi Wine kwali. E Bungereza. Yeah, musician turned into a politician. Young man Bobi Wine. Genda ku page edako mundu alabi okubulire byako. Ekyakola Bobi Wine bakikavalinga so. Basha. Nga tuli wano mu kamera. Don't joke. Bobi Wine musoma ku e Bungereza. Irenze mbala abantu bentunulira wano ku TV ne bajja ne bazala omusajja oyo. Bobi Wine wamaanyi nnyo worldwide. Celebrity Track Extra UG ogambo otya obulamu buli butya kansibire nti oli bulungi josinzo otulabira onako olwaleero Uganda ebavuga etya kansibire nti ebatwala mpola mpola abali mu diaspora kinali simanyi n'omuntu ali e Kenya abeera mu diaspora. Oli yangamba tuli outside countries tuli mu diaspora Rwanda Kenya bona tusonyiwa naye ekigambo kati ate Bulaaya Bulaaya yewa gye tugenda okumanya Basha ajja tunnyonnyola kuba kati twagala twawule Bulaaya n'eddungu kuba mutubuzaabuza nga mukomyewo ku kisaawe twandiza bava mu ddungu bandiza nga basama b'e Bulaaya. Ku show naku lwaleero ndowooza tugiyite ekyeyo extra. Ekyeyo extra tutandise n'ekitundu ekisooka ne munnayuganda eyava wano e Uganda n'ayingira mu nsi gye bayita Bungereza oba England abasinga gye mwatuuma nti ngenda London tujja funa okulambikibwa okulungi. London kyeki? London ye tawuni y'ensi. Maze emyaka egisoba mu 2 nga wangalira Bungereza. Uganda eno mu myaka ejjedda yafugibwako abafuzi abava mu Bungereza era tuli wansi kyobana tukozesa nnyo oluzungu twali wansi w'Abangereza. Ku katebe olunaku olwaleero ku kyeyo extra n'omukulu nze muyita Basha agenda tuwulira amanya g'amatuufu yaani ate tugenda kulambululuge tugenda kubanga tuzanya episode ku episode yagenda ati e Bungereza. Bungereza bw'omutuukamu abeera atya? Ebyobulamu by'e Bungereza omuntu ali e Bungereza olina kuba n'entondo byonna biri wano. Basha nkwaniriza ku Celebrity Track asooka obuze kuba tulaba abatulaba n'abatuuliza mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mbalamusizzaako bondaba wano oyinza okulowooza nti ndi munnayuganda mundabika naye obwongo bwa Kingereza. Ate otandikiddewo bwe kiri egyo emyaka mingi egyo emyaka mingi okuba nga owangalidde Bungereza nga tolowooza nga Abazungu kiba tekivaamu bulungi. Basha erinnya amannya amalala gwani? Yenze Basha Kafuma emanya geego era bw'olitemako oba okoze ensobi oyinza okuvunaanibwa. Olyogera nga bweriri ku ID ne passport. Okay, obulamu butambula butya? Obulamu si bubi nga bw'obulaba. Sijja gamba ntugezaako wabula tukola. Butambula nga bwe bupulaninga. Okay. Part yemu yali planned for me
the other half nze nengi planning era butambulira ddala kyennabala kitambulira ddala nga bwe nakibala. Okay, tuli ne muna Uganda wangaalidde mu Bungereza okumala emyaka 2 n'omusobyo. Tugenda kutandikira ku lugendo lwa Basha. Ofuna otya ekirowoozo ova otya Uganda naddala kiki ekyakujja Uganda n'ogamba kangende eBungereza baba waliwo engeri yonna sooka bwe tuba tutandikira awo. Abatulaba ne batuwuliriza buli muntu yenna obina kyogenda okukola otandika na kirowoozo naye ate obeera mu myaka emito wabawo bakutegeerera nabakulowooleza future ki gy'oyinza okukola ki gye bakwagaliza mu maaso eyo then nekijja n'obusobozi. Ekyomukisa omulungi nti bwe nali nkyali muto wano nga nkyasoma bamuzeeyi bafuna ekirowoozo bali balina emikwano mingi kuba muzeeyi bali batambula eyo ebweru bafuna emikwano ne bagamba nti baba nga aliwo obusobozi sobola okufunira abaana visa ne bajja ne basomera wano then ne batandika obulamu. Kati ekirowoozo kye bagamba nti bamuzeeyi be bakiteekawo ndali sikina mu mukono era sibateekamu wadde 10. Nalabira awo nga tugenda ku embase nga tufuna visa zaffe tugenda bweru. Okuva ne Uganda ogenze kusoma olwo oli mu kirasi ki wano? Nava wano nga nakayingira secondary nyingira bwingi secondary nengenda benagenda eri ebweru era nentandika emisomo. Kati okutandika emisomo ebweru tova eno nti ovudde Uganda otandikire otuuke ng'osoma osooka noyingira mu system. Kati mukuyingira mu system eri weewaayo n'osaba obutuuze. Kati ebiseera ebyo baconsideringa nnyo bamayina. Mayina ye muntu ali biro 18 so kati empapula zaffe nezo zibeera process netufuna obutuuze nentuyingira mu ssomero nentandikira awo nensoma mu college nensoma university era nenfuna degree mu IT so mama ne tata we bali awo tutunulire okusoma kw'Ebungereza ovudde kukalikiramu ya Uganda nga yebasomesa otuuka mu Bungereza ensomesa yaabwe eri etya okusoma ebintu byabwe okubitegeera? byangu nti in the sense that bakusomesa kyoli interested in wanosoma ebintu bingi nnyo mu kutandika wano bitabo bingi noba ne baaga bweti ngolinga yetisa kasabo ka cement naye wali kirala mukko so tebyankaluubirira okusinziira ku miggo gye twaliko wano eri tebakuba bakwegayirira okusoma ate ne bakusasula ogenda ku ssomero. So we are paid to be at school. Yes, bakwegayirira jangu osome buli kimu okisangayo ebitabo buli kimu kyolina okukola wake up go to school. Kati nze nasoma secondary mpaka university nga ngimaze nga sasudde wadde siringi 10. Kati secondary y'Abangereza eringa eno eyaffe nti mukeera mu winter ne mukeera mu kirasi ne musoma ne mukaka ekitabo ne mubusaawa ku break saawa ne mumulamu ne muddamu ku saawa 5 ku saawa 7 ne mugenda malachi ne mudda ensoma yaabwe eri takisinziira nga bwe nakuganya nti byogenda okusoma ebikugasa byogenda mu kati naku lwonna nyiza okubanga nyinayo lesson emu ku saawa 6 mpaka 7. olwo tuli mu secondary oba n'obanga olinayo lessons 2 naye nga biri basobola okusoma ku makya tebikukwatako. So you don't have to spend the whole day. And there are days whereby into inokuspaninga olunaku lulamba kisinziira ku timetable yo nga bweri. Naye nga tosoma 5 days. Naku 5. Kubanga n'obanga osomye 5 ezimu zibeera half day. Eri tusoma week, tusoma hours. Bintu byebweru nga birala. Tinna bw'oba okola full time osoma hours bwe ziti a week. Wano bakufiirako. Tochikola wali tebakikola kakati ekyenjawulo ekiriwo nti bw'oba otuuse nate waggulu bakusomesaako kitono then you do your own research kuba tebuli era buli kimu weekiri. Kati eri nabo kambuuze eBungereza mwina senior 1 senior 2 senior 3 tuna senior 3 west
ate biri ebyo kati bova mu primary abasomerayo primary yali badinga P1 year 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year 6 kati year 7 obo tandise secondary kati secondary yo year 8 year 9 year 10 year 11 then yali abadinga NHSC ya obo genze mu either college oba ku 6th form 6th form etwala 2 years college ekisinza kyongenze kusoma either 3 years or 2 years and then you join the university. Ate Bungereza bwe mukyogera mbu senior 1 muvaako ki? Si bwe kiri era bakubuuza senior 1 bye biki. Wano okuyingira mu high school y'abali empapula zaffe zino zina we zikuyambako katugende tukakola PLE Uganda they are recognized babiricognizinga ne bakola babitunulamu era bibawo bato bobo birina no bibawa either oba makerere senior 1 senior P7 senior 4 ne senior 6 babitunulira ne bamanya grade wogenda okutandikira tutunulire kati awo subjects ze musoma byonna gye biri oluzungu physics maths biki biology byonna gye biri era abazungu era basomesa English literature lwakuba ekyenjawulo ekiriwo wakati gwatunyumiza abazungu baddamu basomesa English nga ffe tusoma nti tulinayo Luganda netulusoma ani kati olaba kiringa Oluganda okulusoma omuntu alusomye n'alyogera obwogezi ku street byawukanamu olwekyegendereza ekituufu kati gasenga Zambali oba omumanyi kati oyo yasoma Oluganda era alukozesa Oluganda lwa street lwanjawulo n'olwa kirasi bwe kiri era nga wasanze omuzungu ataasoma nabo gye bali byayogera gwe tobitegeera balina slangi zino nga zolabenzeeka mwokya biki ebyo slangi gye ziri eri olw'oluzungu olwa street mwana gitabule mu biki ebyo biki ne uli olwa ddala olwalaba kati olaba nti amawulire ga BBC ogawulira nga bagasoma ne woba oli wano Uganda oli kati they are trained and they are professionals kuba basoma amawulire ago n'omuntu ali e Somalia atamanyi luzungu yakoma mu P4 awulire bye bakola ki bye boogera ne bosanga ali ku street nga yogera script yemu tobitegeera ate kati bobanga toluddeeyo omuzungu abanyumya gwe tobawulira ng'omuzungu ku muzungu nga banyumya ago tobawulira tokwasa obera muzika again come again sorry kale bwategera tolumanyi nakugondezaamu n'amanya nti ono kati kapere lugadi kyeneka kati goyogera n'omuntu avudde Arua nga tamanyi Luganda obadde ofubutuka wano kati n'omukenderezaamu era kati bakenderezaamu naga nti ono akyali mwaka wewo musoma English physics gyebiri anti byaveeyo babireeta wano kukyoba otwala we are colonized by them nebijjene waffe nebijjeno ekyenjawulo ekiriwo kye nalaba ensonga lwaki bamaanyi nnyo mu kusoma ffe ate kitulemye wano era singa gavumenti yaffe gavumenti yammwe kuba nze oli mutuuze we nze ndi Bungereza era okujja no nze nfuna visa lindako awo tujja tuukawo kati gavumenti yaffe ekyenjawulo ekiri mu nsi ziri Germany, Bungereza, America, Canada basoma mu olulimi oluzaaliranwa omwana azalibwa mu ddwaliro nga yogera luzungu badokita boogera luzungu nice baby she's beautiful is cute whatever n'agenda bw'ati waka boogera luzungu n'ayingira mu kirasi nga boogera luzungu ebintu nabisoma mu luzungu kali gwe singa divo ebintu wano bakuzaala mu Luganda n'obisoma mu Luganda singa tuli baakabi nnyo ne tuffe tuzaala ennimi zaffe tuli ku bazungu anti kati ne ku ssomero wano okusanga msimanya yogera vernacular osiba mu ggumba ng'olyambadde mukulago nga bakusomesa olulimi olutali lulwo gwe omuntu n'akola physics spelling n'emulema nga totegedde kyategeeza n'omusuula naye ng'otegedde kati eri bw'okikola oli n'ategeera nti obadde otegeeza kino oba oyise anti kati bali abaana ngeri gye babimanyi era at least they find a way nemanya nti abadde ategeeza kino musomesa wano afuterawo kisaako baba kuba n'ekibooko wano akuyisaako oluga kambuzeemu kaakati bwe mubeera mu kiraasi awo katugambe mutuula nga ffe we tutuula wano nti stream emu tutuulemu abaana 36
ku 7 kati omwaka watugeze katugeze abaana bavudde mu primary bayingira secondary esoma nga lyadi meetings abaana bangi basobola okwawulamu naye nga buli kibiina kitekisuka abaana between 23-26 yefulukira sebejjudde 23 kwa 26 olwo ebeera ejjudde wano nga teweze 15 teba tejjudde wano kati abaana banayiga ddi kuba bagezaako okulaba nti buli wali wabeerawo omusomesa ali main ne teaching assistant amuyambako abeerawo kamanda awo ng'akulaba obuuza nnyo yonna kitegeedde naga nti kyabadde agamba okitegedde muli mu nasale mukiye gamba nti owaye ne mu college ticha kyabadde agamba nti ABCD emugattako emiziba 2 ya Tereza amwawo olinga agenda mu maaso omusomesa amanyina okutunya nagamba najja nakubuuza nti musomesa kyasomesezza okitegedde olwo bafocusinga kwa bakulaba nti oli week omanyi kati eri tuyina obuzibu wano ekyenjawulo ekiri eri nti wano abaana bateeka mu kirasi bonna nga basuubira okuba nti balina amagezi geegamu noyinza okusanga omwana nga ali autistic okimanyi nga bwoleba Jacobo nsimumanyi kati olwo omuntu akwata empola bakidetectinga nti akwata mpola naye nga alina okumuvinga ne bano mbaga nti yetaga extra support okitegeera waliwo omuntu ng'alina abaana nga balalu nnyo mu class nga mugezi naye nga mulalu eri bo babulwadde era bakuwa n'empeke eddalu wantukuba kibooko wano kibooko bakubanga bakuba ente nenga mugezi wano kira HCD something like that omwana obanga abeera tabeera attentive abeera maguka nakasuka penso nakasuka peni nakuba musomesa etteke bamumanya nti oyo mugezi naye mulalu how do we handle era nga bagamba muzadde we nti omwana ono waliwo extra lessons ng'amaze okusoma once a week ekitegeera mu luzungu yeetagamuko extra support half an hour nga kirasi ziwedde nga bali bafulumye bakuweza ebbaluwa oba oli hape nakyo ng'osayininga nti musomesa obassa ekyo ng'asigala n'eddaluuli naye nga bakimanya nti tali attentive mu class kitegeeza nti omusomesa eri takufiirako bakwegayirira please kati kibasooka okulaba nga toli bulungi omwana ayinza okujja nga musanyufu nnyo era bakubuuza lwaki leero oli happy nnyo n'okusanyuka ennyo nakyo bakubuuza kati ng'omwana agamba nti my dad bought me a present dadi wange yasanyuse bwe nazze waka nenkola homework nampa my favorite toy okitegeera kati omusomesa n'akiwandiika nti Jacob ku Tuesday ajja ali extremely happy n'agamba nti dadi we yamugulidde toy and we encourage you to continue bw'ajja nga ali sad ku mulyango wali bamukwatira mu banne ku mukono bati bamuteeka ebbali Jacob morning Jacob how are you were sad today what's the problem mvudde waka mbadde saala kuzuuka mami nankuba forced me to school okay nga bakuba esimu hello this is the school Jacob's dad Jacob azza agambye tali happy olwaleero omuforsinze omuzuukusiza n'omukubamu kituufu jangu ku ssomero after school njogera ku Bungereza tuli ku Bungereza awo tuli ku Bungereza nga bakuyita nga bakugamba what's the problem Jacobo tayagala kuzuuka kujja ku ssomero kumala kyakubuuza lwaki anti Jacob oyo nga bakugamba yebaka sawa mmeka anti Jacob oluusi yebaka leeti tawulira waka wano ayagala kubanga TV agivako sawa 5 biki nga bakugamba nti okay nga Jacob nga bakugamba we encourage you Jacob agende mu buliri sawa ezi sawa 2 nzimbadde mayo bagamba nti Jacob tagala kwebaka abeera ku TV nkona wansi ku ttaka kitewebaka naye kirala tugenda kwogera naye nawe mu encouraging agende mu bulingo obudde bukyali afune enough sleep asobole okujja wano ng'ali fresh nga yafunye enough sleep the problem is teyebaka kimala awo tuli ku nsoma y'Ebungereza bwebeera omwana omuto
tomuboggolera atoboggolera mwana ate ng'olina omudisciplininga ne mu high school kyekimu ya kuva mu primary mpaka high school mpaka university teri kuboggolera mwana kubuuza why you shouting at me, are you my dad? Just leave me alone. gwe kati gwe ntunulira gwe muna Uganda yava wano ng'obadde primary wali ogisomera wano wasomera musomero ki nali awo nakivubo bbulu nakivuba kati oyogedde tusomero tuufu wava ku nakivubo bbulu nga bwe njimanyi n'ogenda eBungereza ku standard y'eBungereza neya nakivubo bbulu abaali basomedde ku nakivubo bbulu nze nasomera etaamu emu nenvaayo olwo okupinga otya okufiitinga mu bali abantu mu kirasi mwalimu omuddugavu omulala obeera mugezi nnyo babeeramu from different countries babeeramu walimu abaddugavu nga bava mu nsi kinaki mu Uganda tetwalinamu temwalimu wali otukiikiridde bakiikirira nze nakwata flag I represented then nanyina mukono gwange nga ava Rwanda ngava Rwanda outside countries in Rwanda yeah and then other people Nigerians from Ghana bishi yeah China banji first day mu class nga wakagendamu kyali kitya so to experience okay nagenda mu somero nga maze okumalayo omwaka mulamba so I was fully aware of what's going on. I could understand it was a different experience. Yeah, neera nali mugezi. Kusinza ku migo gye twafuna wano wali nalabanga kwate bakkaka bakwegayirira biki bakwene kasente so it was really good experience. Era nanyumirwa nnyo ndi waliwo nasoma omwaka mulamba nga soosezza. Nga ekikutwala ku ssomero. Nanyumirwa. Obulamu bw'osomeramu. Mwaka mulamba ne bantimba n'okuntimba. Nasomera ku Croydon College awo. Bajira batya? Croydon College. Croydon ya. Kubanza era wembeera. Nasomerawo emyaka igi gyonna ne mala n'enyigira university. But it was a good experience nga ndisosa. Obutayosaawo wava kuba nti onyumirwa byebiri ku ssomero n'okusoma. Yeah, because first of all I was paid. Ogenda kusomero? Ani akusasula? Ate government ate utasasula utasoma lusite bakuwa. Kisinza ku attendance yo. Indako. Basha. eBungereza. Omwana ogenda mu kirasi. Bakusasula. They give you money. Bakuweza service tambulira nnyo ku bus public transport for students even today kati bakuwesanyeza travel sends okozesa ewaka government buli kimu housing kati why would I be at home doing what bakuwa nga pound mmeka doliwe nasomera buli week bampanga pound zaali 5 ye mitwalo 2 ejawano omwezi kekakadde kati nga end of the month era bakuwaayo sente zino facilitation biki kusoma biki then at the end of the month nemampa pound 10 so my money for my shopping and everything so omwezi ngafuna obukadde bwange nga 2.5 okugenda ku ssomero. Yes kati jukire no salekayo obuvunaanyizibwa salekayo omwana wadde girlfriend wadde ki kasendeka nga nkalya buli era nga kawo masebo ngasobola kwosa and also I made friends. Awo bw'oyingira mu ssomero school fees kyo kiri kitya kiringa eno kibanja mpola oba oyingira lumu nazo kakati bw'oba ofunye obutuuze waliwo kye bayita public government funds government bwe kimu ekisasula you qualify for everything bwe mba nali mayina bwe nali sula wali wabwerere government yanfunyewo okusula had my own house mayina kali nga oli under 18 wansi w'emyaka 18 wansi w'emyaka 18 obutuuze obufuna mangu ebiseera ebyo yes even now they look at your application quicker ekitegeeza mu Bungereza okusoma kwa bwerere bw'obanga oli mutuuze naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti bw'ovuddwa ku student visa it's very expensive omanyira nti kiri expensive otya nti buli semester oba buli mwaka oyinza okusasulanga omutwalo gumu n'ekitundu gwa paundi kuba omutwalo gumu ogwa paundi gulimu obukadde 46
katogateko ekitundu emitwalo obukadde nga nkaaga okusoma buli mwaka eri kakati ate ezo nali ku visit visa yoli yakibala visit visa bw'otuuka eri nga tusaba obutuuze bwewatuuka ne bakuwa obutuuze how long kyatwala bbanga kyokuwa obutuuze kati once your application is accepted ne bakikonazinga nti oli mu system okitegeera bayinza okuwa temporary then eseera bagabanga leave to remain emyaka ena ekwetaano bwegigwako nga osaba indefinite leave to remain bwe butuuze obwo kati for me took about when I applied straight away took about 6 months ne bampa so I had access to everything. Tusigale kati ku ssomero osomye senior 1 senior 2 bino bisoma mwaka mwaka si taamu twala mwaka taamu musoma taamu meka kuba kati tutandika mu September ekyenjawulo ekiriwo nti lwaki bayita nti abasama olwekiwulidde kiba gwa 8 awo omugw'omusanvu nga guggwako mpaka ogw'omwenda. The reason why nti abasama bayingiddewo abantu abasinga balina obuvunaanyizibwa abaana baba bawummudde families zaabwe kati abantu abakulu bafuna obudde obutraveling kuba abantu basoma ekyenjawulo ekiri eri nti omwana nga kuva ku mwaka gumu mpaka ng'ali 12 olina omutwala ku ssomero talina kwetwala newaba asomera wali awo it's a full time commitment. Omuzadde olina otwala omwana ku ssomero kuva woofuniremu ekirowoozo nti agende ku ssomero tasasula naye olina omusomba musajja olina omusomba naye ekyenjawulo ekiriwo nti abakazi gavumenti erina engeri gye balabamu kati ye tujja kutuukayo ekyo kirala abalina abaana ebalabirira bulungi naye kimanya nti full time job looking after your children gavumenti ekusasula ng'olabirira abaana bo ne ssente abaana bo ne bebawa osobola okubeerayo n'omukyala eyo naye kyetugenda kijjako mu maaso awo tusooke tugenda tukyali ku by'okusoma kuba kati nze okusoma kweriga omuzadde aliyongogamba omwana wange oba asomereko eBungereza kati bino byakuyiga kati namwe muba ne headmaster principals babawa bamasomero eri teacher babaamu era nga walaba setting ya wano n'eri gyebiri kuba babijja eri ne batuuzaanulwa kuba nti ebya wano byadobonkanamu byakyuka muggo biri mu kagoggo kati eri teacher alabika dina ddi babeera mu board meetings nokwogera na councils na government naye wano atera okuyitamu kuba once a week wansi mu high school biki mu secondary ayinza okuba ne parade once a week he comes and address when it wasn't needed kuba kati eri abaana baba bali wadinga amasomero bwe bakoze ekirungi bakwaka certificate sort of okubuuza nti namwe muyinayo ku parade eyo nti muyina assembly nti waku lwokutaano tujabeerawo yes zibaayo naye ekyenjawulo ekiriwo nti ziyinza okuba different classes from this year from year 1 to year 3 babeera bokka oba infant babeera bokka kati abazadde abo kitegeera then bwe batyo ne kali muyinza okuba na assembly mu week mirundi 5 nga buli lunaku wali assembly because different classes have different days and times nomanya nti ya 45 minutes mbaga nti omuzadde yagala okubeerawo mostly bakuyitanga omwana wa ina kyakoze obulungi tebakoze bulungi mu kusomero oba ayisa bulungi banne then nga bagenda mu certificate bakuyita n'obaawo take pictures and clap for your children your child. Musoma subjects ez'enjawulo kyemmanyi atwogedde ku physics eBungereza namwe musoma ku majimaji Mau rebellion we are the Khoisans because yali mu nsi kyoyo yali mu nsi kimau majimaji rebellion era tufunayo wiki emu okusoma ku African history ye wiki gye babawa 1 week just ku curriculum kusoma about African history temudda mu kusoma zimonsoon winds tinisivari abagenda okusoma ebya weather ebyo the winds ezo biki weather focus if your passion is into
geography, whatever it may be. Maybe. Geography, history. Yeah, of course. Once Obango going to specialize in something, you dig deep. There's no need for you to be learning about that. Divonsha white paper. Yeah, okoleka ngo kireko mawuli ne bagamba windi egenda okujja. Bagita Katarina everi nkambwe no manya kansi mulembwezi zange nziteke mu nju. I say you don't have to just kwaka tufu wano bye tusoma great trek ne tusoma history nationalism tusoma ebintu bingi tumanyo history w'abazungu bote babaliko gukyoba omanya abazungu tebabaliko ate mwe mubaliko nnyo tubasomako nnyo tulinga bagala okugula ensi mubetaddeko ekikusomesa rush hour ya America n'otosoma ye kamocha kyaki obye bwayise pepa nejja rush hour ewa New York. Why don't you study about Kampala rush hour? Kamocha ndeba kibuyao. It's very busy during rush hours. Uganda omusajja professor akugamba Uganda, where is it? Africa, East, yeah, okay. Kati mutandiko wiki je musoma mu East Africa. Mba musoma ngachi. Musoma ko bote. Kada to bote bazo kirasi kisinzira. Kisinzira kyebagadde okusomako. Africa batwera kogera nnyo ku slave trade. Ebyaba Canada bafocus nnyo ku nseeze zava mu slave trade. Ghana, Nigeria, Guinea, whatever. Basunulira nnyo. Generally Africa nete basengolinga out Uganda. Kaya Uganda omuntu asinga okuba w'amaanyi bali babiri kati. Bali basatu. Bali basatu mu Uganda muno. Abantu boyogerako ne bagamba, "Oh, I know that gentleman." Tuweyo basatu. Idi Amin dada. Yakola ekyafaayi yagoba abayindi. Kati abayindi byagoba basinga bagwera mu Bungereza. That's why nti buli omu Idi Amin. Era nsanga nnyo abayindi abatana agamba, "Oh, my mom is a Ugandan." Mbuza how? She was born in Uganda, yava ku mulembe gwa Amin. Nenga ki? Nga muyindi. Omulala Museveni bamanyira okuba aluddeko. This man, yeah, okay. Omulala Bobi Wine. Kati Bobi Wine nokumusomako tomusomako abana bamusomako eBungereza musomako Bobi Wine amawulire gafuluma ku macha front page nga Bobi Wine kwali eBungereza yeah, musician turned into a politician. Young man Bobi Wine genda ku page eddako mu ndola bibikita ndibakubulire byako bwe kyakola Bobi Wine bakikavalinga sobo Basha inga tuli wano mu kamera don't joke. Bobi Wine musomako eBungereza irenze mbala abantu bentunulira ndo ku TV ne bajje ne bazalo omusajja oyo Bobi Wine wamaanyi nnyo worldwide kanzi kanjogera ku Bungereza waliwo yabeerawo ku TV BBC kuba Bobi Wine yali band nga takirizibwa kuyingira Bungereza yakuba yakaddayo naye nga BBC nemweda kiganga 10 boogera ku Bobi Wine struggle ye olimba luli yakuba olwa coronavirus buli lunaku nga bali kuba ku TV zaffe eBungereza Bobi Wine lwakolya TV ezenjawulo ez'amaanyi ezo emweziri mu Bungereza then ne bagamba abantu be careful nga during all sensitizing people yes yeah you know so he's a big man he's a big brand amasaze gamfisemu Kyagulanyi bamusoma ku eBungereza he's a big brand abantu bajja wano ku TV ne boogera beboogedde busimanyi Bungereza abazungu sanyi bagala mukozesa sibwe kiri abazungu bagala nnyo omuntu ali oppressed ate dadango oli ku kituufu ngoli ku kituufu ngoli kiriya bulungi ne mission yo okitegedde propaganda ono gwe batambuza nti bamwagala nnyo olw'okuba nti baagala okutambuza enkola ene ebisiyaga yetambula I quote the words ebintu biwogera eBungereza kyo kiri kitya tibe bali nako oli musajja bwava no Bobi Wine atulana basajja ba government z'eBungereza kati Bungereza ewa Uganda obuyambi kati olina okumanya nti eri bakola structures zaabwe nti government y'eBungereza esobola okuba ng'eyamba government ya wano n'abali mu opposition bantu bebamu bebayamba lwakuba abantu baagala kikozesanga propaganda nti baziyabisiga omuli wose gakyagenda okukola senzo kati afunirewa mbwazi sindika mu Africa zikole ki
kati bazwa Bobi Wine gwe bozifuna zikolere ki aje wa konkone aganti basajja bampadde tebiriyo government eri ena percentage je wa government ne bese je zifunanga baba ne sponsors babwe kati nga boyina channel yeno nofuna abavugirizi mbagala mbagala abavibungereza ne bagamba nti bafuna anti ABCD ABC wandika proposals no babulya kyokola ne channel yo kyekola ne outreach ne subscribers yeah kati so kati ebyo ebintu tebiri yebyo nze mbera Bungereza mu bufunze Basha abaana baba basoma mu kirasi eBungereza nga batunulira Africa ne batunulira Uganda at large batunulira abantu basatu Bobi Wine Idi Amin Dada and His Excellency President Museveni bamanyi abo ba icon yabo basatu amini so kati olonga mazo soma ku Africa week just emu wait na finga batufiira ko ntumusomye emyaka 7 Bungereza ate notuukayo nga tobimanyi waliwo omusomesa eyatusomesa Canadian Prairies ba mu visa ya Canada bajikumma tebabimanye ebyo nenga baba kusomesa Canadian Prairies oyinza okulowooza yaliwo yatuuka nawo amayine bwe zikola era I would advise tufokasinga nnyo ku nsi yaffe n'ebigirimu Uganda is full of history and future omusomesa yabagamba I've been teaching Canadian Prairies for years bindina mu visa ya Canada bajikumma kubanga bali nkina kunyonyodde tebatuliko tebatuliko wegeneza abasajja bano bajja wano ne tukopa buli kimwe ekyabwe naye toli kibakopa mu Africa oba nyambala njogera tebagana kumanya Basha osomye wakoma mu kulevo ki eBungereza ya high school nyina degree ngamba mu high school wakoma ankati kyenda kugambi namala college nafuna nyina diplomas toba diplomas mu college high school nyina gamba diplomas nyina diplomas 2 then tunayongera ningenda nefuna degree diplomas somera mu gundi mu high school colleges kati wasoma paka senior 4 bana yebimbuza obo mazeyo lo senior 6 obo mazeyo then Ingila University ka diplomas ezo oyina kuba mugezi nnyo okusomera eBungereza oyina kwagala kusoma rubango yagala okusoma ate eri okusoma sibwe bugagga kuba bagagga abasinga sente tebamala ko tebalina na degree asomako nakoma ku senior 6 naye ko emirimu gye go wali planned kid I would say planned because the sent since in take a cent since the credit yo I would say planned maybe bazadde bali betefte bibachikola ekyo but school fees nga bamusasula impose okutuza obufunire bali mpise bana bagandira ku gundi ku kada aba student fees abatuuka eri osobola okubeerayo n'osoma bobo yagala kusigalayo ne weewaayo it's one route onawe kijja kuba kyalulala tujja kujja wao awo njagala tujjewo so gatumalize kati ebyokusoma wakati omuntu bwatunulira omunagamba bali nebweru eyo tebasoma boogera nnyo Uganda bakati bagamba nti muli bweru eyo temwasoma abasinga abamu bagamba mbu anti kiki ndagambye ogenzo ine emyaka emeka percentage ndina yinza okubanga bagenzi basajja bakulu myaka 45 kwa 5 oba 3 something natagala kusoma abadde asoma birango kule yalese wano family ye ayina abaana ayina omukazi abakazi babiri aladde mu kusoma abaana bana asoma wano omuntu asomyeko n'atasomyeko eBungereza njawulo weeri nene kwati kiri bwe kiti Kampala ono omulaba omuntu atasomye n'asomye njawulo teriiwo nombanga mwena muli bayala naye njawulo ebaawo endaba y'ebintu enkola y'ebintu the way you go about stuff and the way you see the world okitegeera ate tuyinza kusaana muntu eyasoma kuba sawa tuyinza okuba tuli wano genda bakukubira n'ogenda okola ki
nkutoza fena twasirana emyaka 10 ndi wano ne divo twasirana mba ndi awo nonga nti bampise ku BBS ne kati gwe kitegeeza oli wa qualified naye yo tonafuna mukisa kufuna kiwasomera naye kati nze ndi wano nasirana and I'm not qualified so chances yeah kati for basomedde I will tell you we more sharper we more sharper kitegeeza tubadde mbazungu tubakuliddemu tubasomeddemu tubakoleddemu naye oli abeera abakoleddemu bukolezi kati kitegeeza nti environment gyawangaliramu yakumulimo si yasomero kati fe advantage tufuna kiba building mu future egenda okujja mu nsi eyo you are part of it kati fe kiba tu building mu ne bali abaana abajja nze bwe nasomera I'm part of that today kati oli asigala wali ku mulimo gwe olwo tuli ku ssomero awo Basha oli mwana muddugavu osomera mba kyeruppe tudde ku side y'obusosoze basosola abayizi banno nti gw'oli muddugavu tebabiriiko nnyo kale ekyenjawulo ekiriwo nti accent ye ebeera yanjawulo nakati okusosola okwo olulimi luseerera boogera luseerera luyitako busi ne really kyenagambye bali baba bayivu kati oba ku level ndala ffe tuli mu class yemu we are students so if you want to make friends with them you can make friends waliwo mu ssomero ewani waffe tebakkiriza coupling kati eyo waliyo coupling mu masomero eyo mu high school bali babeera abantu bakulu eri abantu baba ne ba boyfriend nga bali 16 years nane mu ssomero bakimanyi nga ne waka boyfriend ajjawo abazungu abo naddala fa Afrika kitukalubirizamu era tutukikiriza naye katwogera ku bazungu isoke kati lokubani kati bobanga ozayiddeyo abaana nga bakulidde eri baddugavu neyo abazungu that's the culture kati abantu kiba confusing eBungereza it's not nti ogenze bugenzi otukira ndani obeeraawo no culture yawo kati nga olaba wano mu Buganda abantu bafukamira abantu bali polite nabo osanga omuntu awemula weewuunya biki kati n'abazungu balina culture yaabwe engye bakolamu ebintu era bw'otagendera culture yaabwe kuba kati ate culture bw'ova culture yaabwe ate amateeka gakwata mbuuza nti otya bw'osanga omuntu n'omuwemula n'omuvuma agamba you are insulting me ekitegeera ayita poliisi ekitegeera bagamba abazungu banyiika mangu kantu katono nnyo kamunyiiza balina discipline kati bw'oba bitegedde ebintu ebyo omanyi owokoma si ntonde ezo n'aba discipline nakati toyina mpisa oli akugambyeko kantu katono nnyo ate go ikisinzi musobola okwevuma ne mukola biki ekitegeera ne balina cultures zaabwe nga bakolamu ebintu kati era olaba nti crime rate teri nnyo waggulu nnyo ku bazungu kusinzi no compared to baddugavu fa baddugavu tugwamu bigwe biri ngoberemu akafirika omwana nja kumukuba oba noveeno ekibuli kyo ku street n'okuba omuntu bulo ne bakusiba ekitegeera ebya diiru ebyo nobba abantu ne bakusiba kati ku ssomero eyo tewayina girlfriend mu biseera ebyo bantuka mu college nafuna girlfriend nafuna embeera naye nafuna nga Mungereza temungereza muddugavu yes matter of fact mu Nigeria mu Uganda mu Uganda mwesanga mutya mwesanga ku college era ya college okwo yes n'omunyumiza nze ndi mutabani wa Gonde where you from like when you meet someone you be like I'm a plan K no you meet someone how are you good what's your name so and so where are you from I'm from Uganda I'm also from Uganda okay then you start from there okay you speak Luganda kuba not everyone from Uganda speaks Luganda ogwa ku mukyoli baba ate weewuunyi majority y'abantu abasinga eri boogera Luganda ne bwabanga si Muganda awozanna abantu abalala bangi nnyo gye bali n'Abangereza kyemanyi kati n'Oluganda batanze odduyiga tebalina nga batya kati ffe mu Bungereza Bannayuganda tulingamu between 68,000 bwe tuli bangi nnyo nene ne Bungereza si nnene nnyo si nnene kati Oluganda tebasobola dduyiga okuleka nga olina mukwano gwo n'omuyigirizayo bugambo n'omuliiramu olina kubuuza kino how are you era obutonotono obutandikirwako okusoma kuno bw'okuzza ku level ng'ovudde mu high school kati eri college gy'ogamba kiringa wonoga nti ngenze ku university college eringa HSC
Hey. Yeah. HSC. Not America college ya university. But for us, it's like HSC, it's a college, and then university is a university. Kati college wano sigala osoma bino bibadde osoma eri wansi. Kati you specialize. Ngono ganti kati ngenda kola sciences. Yeah, engineer, njala kola architecture, whatever, njala kuba a doctor, so you pick from there. Mbwama mbazungu bemba musoma. Kolga nti mbo okoze sciences ogenda kubeera doctor. Mbu obeera osoma obeera nga practical mukwatako ngenda empiso gikwatako. Yeah, yes, kituufu nnyo ekintu ekyo. Bali ogenda okufuba okusoma ng'oli qualified. Wano tusoma nnyo theory. Abantu bano basoma nnyo theory. Kibanyi n'okukyusaamu curriculum yawo nina okukyukamu nti abaana basome nga basoma n'ebintu by'emikono. Bagitandise ndowooza. Tetandise mwaka guwedde. Bagitandise. Wakati omwana ayinza okupikingirawo interest n'abeera mubazi mulungi. Ogenda okuva already at senior form ng'olina ky'omanyi. Eri bwe kiri. Otandikira mu senior one college. Nojja nga buli kyosomako oluganda ogenda beera w'amawulire kamera ngo abeera nazaawo buli kimu. Exactly bw'ogenda bw'obeera doctor ne mu theatre otuuka gye balongooseza bulungi nnyo n'osoma biki it's part of your exams. Leero biki bwe bityo. So by the time you come out, you are ready to go. Kati gwotuuse mu college, bwatuuka mu college, wa specializinga mu ki? BIT, ICT, business information. Kati mu college nali nsoma ICT. Yeah, information communication, computers. Technology. And then mu university BIT, business information systems. I had to go back with some business and everything. So that's where my area is. Oli mukugumu ebyo? Mbina mu degree 7. Kati wamala college ate n'ogenda ku university? Nfuna degree. Nze munnaye naye njagala nnyo okusoma. Alina obudde bwaliwo kuba nali muto I'll be like come out kuba nze process eyo yonna kuva nava wano kusoma okupaka graduation kyantwalira emyaka byali 7. Munana. Yagenda oyiribwa obuyiribi abatazimbye mu kakalina eka. Era abangi abazimba. Ne kati yali namala era n'enzimba. E Kampala. Wano otutudde? Isibu. Kati njawulo eriwa. Wano otutudde? Isibu. Makaago. Isibu. Kati njawulo eriwa. Ku buziga kuno. Isibu. Okuba n'amaka bwegati Basha. Isibu. Tegeeza nti bali tebagenda mu byakusoma. Bazimba. Naye wagatako obwongo n'osoma n'ofuna n'akasente. Tuli ku level y'emu. Kinagambye nti kati nze I invested in myself. Si mulala. Invested in myself. Kati sente nzikola era nzifuna. Kati bye wasoma mu university. Byo practicing. Nabikola emyaka 3 n'embivaamu. Nkola birala. The reason being I get more money. I'm self-employed nekozesa. Okitegedde. So I can travel whenever, I can do whatever. Okitegera, yes. So you have more money. Ate n'ekirala nti I have a family there. eBungereza. Yeah, so it's more flexible for me to have time with my family. Okutwala abaana ku ssomero okubajjayo biki okitegeera. So it's easy for me. Otherwise, I have to pay someone to do the same thing for me. So whereas here I can do that and work. Oyina baganda b'eBungereza? Gye bali. Wagenda nabo? Nakugambye tuli bangi nnyo. Wagenda nabo? Twagenda Mugunde bamu bajja bane badda. Abali eBungereza bakulu bo gwe mukulu? Waliyo bakulu bange. Nabo basomerayo? Basomerayo. Omu muto wange. Usaini. Junior. Kati abakadde mu abalekeraani? Ate bakadde. Ate omukadde omulekeraani. Bantu bakulu. Obudde buli bali senga buli batulekawo bali babuziza abaana mubaleka eddaani. Ne kati omwana oyinza omuleka mubuza tata omuleka eddaani.
Kati bwe nkubuuliza wano walinga mu ssomero nga maama akubirako kasimu nakubuuza ati yeah, they do check on you. By then WhatsApp teyaliwo nnyo. WhatsApp they just call. It was cheaper for us to ring them. Wekiba kyetaagisiza. Oli Bungereza. Kiba kyetaagisiza. You call, you chat. No. Kati bino okuzukuko kannayo genda ku ssomero. Banna nze simanyi na kumanya. I felt from day one. Nzogenda ku ssomero. I felt sifunanga mu buzibu okuzuuka mbu ngenda ku ssomero. Simanyi lwaki ne sibina kaone ngamba kuleka nga ndi mulwadde genuinely. Naye nze kyova nze mu bantu be nagenda nabo abasoma ntumala yetulinga bataano. Yeah. Tumasoma ntumala. As my experience was really good experience. No one forced me. Okitegeera. Ate when natuka mu college waliwo natuka nga nkola. So I was earning more money. And then after university, it was good because no one would tell you to wake up, go to school. No, just wake up, go to school, do my stuff, come back home. When I'm off, do my research. That's it. Bwe wava Kampala ba obbi ne ba oji walina bali bana kivuwa bulu bokka. Siyambajjukira, yeah. Tikiza wava Kampala, bw'ojje Kampala toyina gwoga nti ono obbi wange. Waliwo mukwano gwange bamuyita Wumalu. Namulabye nakaawo. After 20 years, this time around namulabye. So we met. Oluvanyuma emyaka 2. So we were just, yeah. Mwali kuna kivuwa bulu. So yali atula mu maaso atula mabega. Naye twatula ku ntebe emu. Mwali mutula mabega. Natula, yeah, olumu natula nga mabega. I was stubborn. Yeah, I'm still stubborn. Kati abaana abo ha. Era abamanya ngondaba edeka wesimu yawo mu comment oba ku Facebook noonya tunafunayo okumanyagana. Maybe who knows. Kati ntuya kati oluza kati abawala bakulama kati ba ojibo bali abantu b'emyaka gyange bakazi bakulu. Omuntu yana kusobera ubuze wabaaki insigo wajikira oba yakera abono ba ojibo nga nkulamusiza kasito kyali mulamu bulamu bwe bugagga omutunulako ndoga ng'odduka olagawa bwe nga tokula nkula naye embeera yeyawukanamu otegedde ya so that's the thing. Wali ozeeko kuna kivuvo bulu okulaba erifaanana zikyaliwo omukulu abuuza likyali onna ndaba wano bazimbye ebintu bizimbe bingi wano weeriri ssebo nja kuyitawo ale munaye abasomesa tebakaddiwa otuuka omusomesa yakusomesa SST nga waali ng'akyanyina amanyi omukamwa musanvu anyinza okuba gita musaafu. Abatula olunaku olwaleero tuli ne Basha Uganda awangaalira eBungereza mutuuze w'eBungereza era wano waali alinga Pira Sematimba. Pira agamba nti bw'aba agenda mu kyalo kyabwe Los Angeles agenda bwenzi naye bw'aba akoma wano kati wano aze mu holiday e Uganda. So how do you feel? Croydon. Bwemba nziza wano after 1 week. To be honest with you, mbanja kuddayo. Yeah. Honestly, no mikwano. Sakugamba really. And I'm being serious. I come here, chill, just go. Don't have friends. Emyaka 2 ng'oli Bungereza tojja Uganda owakale ng'ojja Uganda. I came back. Ovanyuma okusoma? Evanyuma okusoma, yes. I came back. Evanyuma okusoma. 2011. Okay. Ntandika okujja wano. Kakati nze mbadde nteesa. Kino ekitundu ky'okusoma kibeere kyokka. Kati tugenda kujja ate mu paati obulamu after school. Yeah. Ebyokusoma tubiwulidde byonna n'atutegeeza nti omuntu asomye n'atasomye banjawulo mu Bungereza. Kituufu nnyo. Omuzadde ali eyo ng'oyagala omwana we agende e Bungereza owulidde by'olina okuyitamu. I would advise them. Bw'oba olina omuntu ali eri ng'oyagala omwana we asomera eri
bagende nga bato naye nga bali between from 15 kubanga ebiseera bisinga nti abantu balina bode butwala abaana ku masomero kati 15 abasobola okwetwala ku ssomero ayingire system nga muto agikuliremu abeere nga agitegeera asobola okudda wano ng'omuplaningidde naye bwamala okufuna akatabo keeri adde wano nga bwaddayo bwatambuza emirimu naye ng'akuzeemu omuto muleke asooka abeereko wano kuba kiri kye tunagambye nti child care n'omuntu anamukutwalira ku ssomero n'amusomba buli nnaku n'okumulabirira bizibumu. So I would advise from 13 onwards. Nga tumaliza paati y'okusoma temwasomako tenisi vale? Sabisomanzi nakunyonyodde wali no sibe baliko bali temwasomako ya the French Revolution? Ate yaki so kati abantu abaagala okubayambako ku byebulaaya biki bwe bityo nga tumuzika paati eno era buli paati bwe tuba tumuzika ojja bategeeza omuntu agala okubayambako ku byebulaaya. Yes, waliwo visas ez'enjawulo, waliwo visit visa, student visa, tourist visa, bobanga joining a family, ne spouse visa. Yes, so we can help you to apply. Oba tomanyi how to start and how to go about it, no waliwo ne visa okuva wano already nga oyina omulimu n'otuukira nga okola bukozi. Eyo nayo weeri abasinga tebakimanyi ava wano nga yiriba visa yakola ki yagenda kukyala natuuka ina struggling ate ng'osobola okuva wano ng'olina omulimu oba oli doctor naddala ba doctors abo ne ba nurses ne ba teachers naye ng'osomesa mathematics. Si luzungu luli tojja n'oluzungu SST gira ng'omuleka somesa ab'ekyannamukaka kati Bungereza osobola okuva wano ng'oli qualified nga otuuka wali ng'okola bukozi ng'olina omulimu gwo nga bakusasula ate ng'okkirizibwa n'okudda wano after 5 years n'ofuna obutuuze bwe Bungereza. Ate wano nga wakagenda oba osobola okuba ng'okola n'okomawo? Visa ekukkiriza okudda. Visa gye bayita batya? Visa gye bagiyita skilled labor visa. Skilled labor eyo ova wano ng'ofunye omulimu gwo nga ne wootuukira omulimu ogenda kukupikinga ku kisaawe bakusuza emyezi 3 katugeze ntandika obulamu bwo ng'opangisa bw'oba ng'oli mufumbo ng'olina omukyala oba olina omwami nga mulina n'abaana visa eyo ebakkiriza okujja Bungereza ne beekwegattako abaana ne basomera bwereere. Bw'oba ogifunye? Bw'oba ng'ogifunye bali we baagalira bajja after 6 months nga gwotandisa okukola ng'olaze nti olina obusobozi obusobola okubalabirira. Yes, ojja bajja nga ba dependents basomera eri visa bweggwako nabo baba baweddeyo kati bw'obeera ng'okyali mu system nabo bakyali valid. After that, after 5 years nga bapplyingira for indefinite leave to remain nga bafuna obutuuze n'abaana bonna then wabeera entitled to public funds. Ize nakugambye government funds nti buli kimu kiba kya bwereere ennyumba n'ebirala. Akati akwetaaze Basha omuyambako mu bino ebintu akufuna atya? Somu yange giteekewaawo +44 79 25 28 7666. Iri WhatsApp? Iri ku WhatsApp. Lino omukyala mukwano gwange ali eBungereza bamuyita Diana. Diana ogamba otya nkutumiddeko saawa yonna abantu b'eBungereza tujja kuba tujja aleke negase ku Basha naye guno omwaka ne sitagenda Bungereza. Basha nkuse ono Basha gwe mulaba yali ne kasuku. Yes, yali ne kasuku ng'agenze eBungereza alyoka atulangire. Era bw'obeera eyo nga oyakujja Bungereza kulangira bw'oba tuse Bungereza katugeze nga tolina muntu akutambuza akulambuza Bungereza oli mu hotel oba yina oze ku business trip oba biki zo nkubiraako. Ongambye ndi wona ku West ndi ku hotel West naddala ng'oli mu London. Kwanza mbeera mu London bw'obeera Manchester basobola okukuyamba oba Liverpool oba Manchester wala sigenda nga naye wala wanvuko. So bw'obeera ng'oli mu London if you want to go shopping olina byagala okugula biki tolina gw'otambula naye kuba ku ssimu eyo oba ne bw'oba ng'oli wano ofunye visa oyagala kubookingira oba kureservingira biki hotel biki essimu yo ne bw'oba ng'oli Bungereza nga tondafuna kiddako nkubiraako. Gwe London Manchester wala Manchester wala Basha. Yes, Manchester wawanvu muko 5 hours drive. Naye bwe nzije Bungereza tujja kugenda inshallah. Tulina ogenda
wakati nze bwe nzije Bungereza ate ngenda vaawo awe wo tuvaawo tuyinza vaawo naye oba musajja wange naasobola omuleeta Jacobo njagala tujja muleeta so kati nja kutumirako mikwano gyange mwenna abadde bandaba abammanyi e London gye mpangaalira nti mutumbidde ku mena hai mubeere bulungi mukyandaba tukati eno episode esoose ku kasemba lwenje okumenya amannya keep watching kale toyanzege emyaka 2 ali mu Bungereza tukyali ku lugendo lwa Basha ali mu Bungereza babuwangazza atyo bulamu tusookedde ku byakusoma yavaano era tusookedde ku nsonga yamutwala e Bungereza ebyokusoma ebyenjigirize Bungereza biri bitya gwe muna Uganda agenda twala omwana e Bungereza gwe yagala asomere e Bungereza biki byagenda osanga biki byayitamu tusoma history nga gusoma ne Uganda byonna biwulidde bulungi nnyo ekitundu ekisooka wekitambulidde wano tuli ku extra part 1 tugiwunzikidde wano banafe bali e Bungereza muganda wange Richmond Promotions ogamba otya Jose Jobs Link ogamba otya abakyali bange monna mu Bungereza mbatumiddeko mbere bulungi mweraba